Kale, mbadize nyoko before 5. My name is the one, the king of television, King Smith. Kati olunaku lero nga mwategedde bya Good Weekend. Njala tubeere nga diving into an interview, an exclusive 5 minutes strictly, n'omukyala amenyiddwa nga Sophie Gombya. Ogamba otya? Nze ndi bulungi. Ninze bulinzi kyekiddako. Kiki naye ekikutawaanya? Sirina buzibu by the way, sirina kintawaanya. Okujjako ate saaga kikuteekako mmwe mugezaako okulaga nti it is something big. Things happen. Kino kibaawo. Omuntu mumulamu alina okumuvinga on. How long did you prepare for this? Ebisanja bwe njogera ebisanja bina, those are 5 years. Nti mbaddeyo nga benchmarking ndaba kikola kitya kiki neetaagisa okukola biki. Kati ku timetable yange mbaddeko nti 2021 no bidding for Lord Councillorship. Ku LC5 ku ngatikira abakyala ku 5 ngezaako kiza mu Luganda. Kati obudde butuuse nga bwebwo. Lwaki ntaddeko resignation yange, constitution yange ngamba nti okay, it is contrary to constitution ya UMA. Nti ne bakyandibadde nga si constitution. Nina ekiseera wengenda okutuuka nga ndi busy nnyo nnoonya kalungi njogera n'abakyala ntambula omwo bwe muntu. Smith ojja nkubira essimu omubuuza ku kintu ekikwatagana ku music. Maybe nkuddemu binyo, maybe nga ndi stress wakitegeera. Kati so ningamba kyonna kyonna ekiriwo sina pressure yonna enforcing ku resigninga. Sirina nti ki lwaki nvuddewo. I am respecting the constitution of Uganda Musicians Association. Yes. Umanga yo gireseewa. Omaweri kyenjagala okugamba nti mbadde sitambula nzekka. Nina akakiiko, first of all the executive, nina akakiiko kaba advisors, nina ba members nga bawuma. So kati emirimu gye tubadde tukola tubadde tugikola ffenna. Nothing is going to change. To be honest with you, tewali kigenda kukyuka okujjako Obukulembeze nti Sophie takyali president nga tulina president omulala. Naye we work as a team. Why Ykee Benda of all the other The constitution says president will vow definitely, vice president yafoka president. So it is the constitution again. Do you think Ykee Benda is ready? Or what did you prepare Ykee Benda for this office before you putting in your resignation? Nga bwe nataddemu resignation, nagambye nti I wish to stay in office for the next 1 month. I am going to be out of office come this month gwe tutandise bwe gugwerako oba ntegereka. Nti kati this is enough time too. Tubadde tukola ne Ykee Benda, so amanyi what is going on, amanyi tutambula bwekiti byonna. And I know team nga executive nga bwe nkugambye, I know team nga advisors nga bwe nkugambye, tukolera wamu nga family nga abayimbi. Yes. Oli yandigambye ba Mafia maybe bakwetedde okuresigninga. Ebigambadde bitangana ku street nti ba Mafia balemesezza Sophie. Kino ki, how true is this? One, the Mafias did not make our constitution. Two, the Mafias, bwabanga Mafia tasobola kunjagaliza kirungi. Oba ntegereka nti ngenze, I am just moving on. I don't have any pressure sina nti oba ono yansindise. Ngenda for career. It is career reasons. Yes. Why now? Because it is the time. Ekisembayo bagamba muno mebadde etubiddemu nnyo ebizibu bingi. Is this one of the reasons you left? Okuli amabanja, okuli obutakwatagana, soko tubuliremu ka. Zonna ezo ze forces zenkugamba nti teziriiwo. The reason I'm quitting is for career reasons. Nti kyenjagala kikontana ne ssemateeka wawuma. Yeyo ensonga gye njagala tutunuulire nti ngenda kwesimbawo kuba Lord Councillor LC5 Kampala District. Constitution yaffe tekwatagana nakyo. Like tebikwatagana. Ensonga lwaki I am quitting. Si challenges ziza butakwatagana. I do not have any challenge. Two, Smith, omairimu bantu like human beings. Mu bulamu tewali bulamu buli straight. Buli bwebuti. Tewali kigenda kujja nga tutusula kihandolinga, trust me. Kubanga it is a strong body. Nsaba Mukama atukwatireko byenjogera bituukirire era tutambule nga tuli ku ekyo. Sophie obaka sente kade katini ngolaba eri kuogenda mu wali ku Lord Councillorship wali akasente n'oma kale tekajja. Smith muuma mulimu gwa bannakyewa. Tewali asasulwa. Wabula ogenda lije bakusasula. Kati lwaki mbonabona nawe nga ansi ozirina. Mukama abankuumire bamnange bannakampala mundabiranga ddala. Amiina. Kale